atalina pameti katatanga omuze gwe twaguddewo engeri kooti gye tuli okumpi we tumukwata nga talina pameti paka wa Pilato alisi tusobola okusonyiwa ng'olinawo ka kilasi B etukawayi kasita okuvuzibu tobadde mu kuvuga bubi naye oba tolinawo pameti okuvuga obubiri bateeka kuba wonna ndaba ojja kwagala okudduka naye oli wabeerawo ne ka kilasi B ajja kugamba wayi mbuzayo omwaka malirize nfune eri bannaye mukigenderere abalina amamotoka bannanyini motoka okukanika emotoka ku kyagaanyi batono nnyo emotoka olina waliwo driver gwe nawulira yeewaana wano oba yaliwo oba nali mpereerwe nanga okumanya nze ne experience navuga emotoka nga tesiba okuva eNaggalama paka mpereerwe nga yakyewaanira namu nagivuga nga tesiba okuva eNaggalama paka mpereerwe naye eggala gye ziryawo zonna zonna n'asalawo n'avuga emotoka okuva eNaggalama weekulemerera kanjogera ebitono bisobole okubeera nga bijjukirwa okuvuga nga tolinawo pameti yadde n'okukaka emotoka ekulaze ng'eri mu mbeera mbi n'ogikaka emotoka ekulaze paka akapiira we kaabika akabuleeki n'oyingira omwala. Nsaba Allah atukuume era atuwe okujjukira ebintu ebyo bibiri tuleme kugenda mu lutalo lulala ngayo twewaze luli natuno tulwewali. Assalamu alaikum warahmatullahi. Mulaba ennaku zino omulimu gwaffe bwemuba muwuliriza ku leediyo gulinga oguli mu lusuubo naye nga okubeera mu lusuubo wujja tugendako nga tuteeseteese wabula antumye mbagambe nti nga tukyali wamu kuba nejo twabali n'olukiiko lwa Park Management naye ndowooza abakulu bano tebasobodde kujja olw'ensonga nti mwabadde muli mu sikafu eno enoonya we mukolera era sitwabanenyeza naye amawulire gano njalamba nga batuuseeko mwenna nga muwulira ab'enjuyi zombi. Waliwo transformation ejja simanyi egenda kujja nkya naye ng'ebadde gyeyogerwako mabega eyo yonna. Gavumenti eyagala okutransforminga omulimu guno naye mu kutransforminga twagala tuligestalinge bamanye baani abagulimu muwuliriza era register fomu zigenda kujja eri chairman mutuyambe muligestalinga abantu bammwe naye bakwatako kubanga kali akanyoyo kali akasooka waliwo ababoyikotinga naye lero ku luno ekyo mutuyambe tukikole tusobole okubeera n'abantu margin y'abantu gye tulina nga tugitwala wakati ebintu byakyuka biri ku digital tetukyasobola kwetika mpapula zijja kugira kuki n'olwekyo ekyo kyo tulowooza nti kijja kusoboka okukolebwa nga bwe muwulidde nti baba bakusomeddeko mangu osobola okumanya nti kino kyo tulina kikola bwe akasembayo mbadde na bingi naye obudde tetulina biseera bitono ekisembayo era tuli basanyufu nti naye Kayunga naye yafunye Kayunga gayaza wedda wabbali weekolera naye mulina okukola kino ekigenda okuyambako bakama baffe abo aba traffic simanyi oba ku station kati baliyo bameka twetaaga mubayambeko mufuneyo either traffic warden omu eno wansi mpererwe ng'ali mu uniform yaffe naye eri waggulu musobole okuyamba ku traffic flow kanjira nkomaawo musigadde nze Mukwaya Twaha deputy disciplinary zaba members bano ab'empererwe nga bafuna okutataganyizibwa era bwe tumala okufuna amawulire ago twali bennyamivu fenga okulembera omulimu gwa taxi olw'ensonga nti okuva lwe twegatta otabanko mu taxi bubadde buweddemu era omugagga oyo ayogeddwako Kigongo yakolaganako ko ne baddereeva baffe okumala akabanga
naye najja afuna omululu gwe yafuna ffe nga abatakisi bwe tumala okufuna ekifo wetukolera ntukolagana naawe olinda bisale byo byetuba twategeragana naawe naye yayagala omulimu gwonna akoleki agutwale gwonna ekyaleeta akatabanguko mu badereva ne batuuka ekiseera ne bakondakita ne bamwetamwa era baava mu paaka ye nga bagivaamu olwokubanga nga bongeza ebisale ate bwamala okwongeza ebisale n'aleeta abaana ne bagamba titujja zikuwa n'aleeta containers n'asibawo ne babundabunda kati mu kubundabunda okwo ne banoonya bwe bakolera ne bafunawo era nga eggwanga lino traffic jam nga bwali nga tebasobola kubeera ku kkubo kukolera ku kkubo kokka nko balina okukolera kubanga traffic jam aba yeeyongera bwe bafuna omuzira kisa ne bakwatagana naye kati ye n'asigala ng'agenda apika ekituufu kiri nti ffe nga bwe tukola omulimu gwaffe guno kuba tulina experience nze taxi namujjamu 1999 era ne wano sebo RCC wano nyinza okuba ninawo abayizi bange kubanga nze ebbanga lyonna nsula mpeererwe naye nga sijja nkolera taxi buli n'akapiira nakasambira wano n'olwekyo bwe nabanga nga nkooyeemu nga bano bempa muka ne bakolaki ne banvugirako ne bakondakita oluusi nenkola nabo nemalako nawuki olunaku lweze nga nkolera eri Masaka Road n'Entebbe Road naye omuntu bwe tufuna ekifo we tukolera ffe tulina ebizibu byaffe omugagga byotoyinza tumalira nti akasente kaffe ka loading fee tukasula tweyagalidde naye tulina ebizibu nti tulwala tufiisa tusibwa kakati omuntu bw'otuwa ekifo tukolerewo nga tukuwa ssente zo ebisigadde olukiiko luba lulondeddwa stage committee yeyina okubudaabuda badereva n'obalungamya mu mpisa n'okukola ku welfare waabwe buli kimu kyonna oba waliwo ayagala okufuna obufumbo ne babuteekateeka kati kyali kizibu nnyo abantu bano omugagga ono kubanga ebintu binakolasi asobola okubemalirira kuba yayagala asoloze ssente zonna nga yazitwala ekyali ekizibu nnyo. Ensonga enkulu ennyo mu security ekituufu mulimu abantu abadde basula mu paakingi z'emmotoka awo ekipaakinga ne bagezaako okubeerawo olw'ensonga emu oba endala naye bunambiro security tugenda gikwasa maanyi era tetugenda kuddamu bakkiriza kubeera nga basobola okusulawo wabula okukeera obukeezi ne babeera nga bawandiisa emmotoka zaabwe era ngenda baawo ningi esemberayo ddala nga nzizeeyo ku gurawundi senga banasiŋŋaana mu security neesiŋŋaana omuntu yenna asuze ebweru mu mmotoka wakuvunaanibwa era eyo security kakasa ngenda kikwasa omukono mu bwekyuma obuvunaanyizibwa bwange ze ssentebe atwala siteegi eyo eya taxi eya Kobil drivers and conductors group limited subira sina nnyo bingi byakwogera nsonga eriwo eno olwaleero omukulembeze President Museveni tumwebaza nnyo okuba nti tumaze ebbanga nga omugagga omu alina ka 1.3 acres wano Empereero okubanga atubonyezabonyeza ebbanga ddene nga atubereka ebisale ebisukkiridde ennyo. Omusajja otumwonyeza okubanga ye si muzadde tayagaliza wa wansi kuddayo kana kaveera tayagaliza muntu wa wansi kwambala saati empya yadde empale empya naye kyamukisa mulungi omukulembeze w'eggwanga yagamba nti omuntu omugagga afunye ku ssente abeere mu bazifunye ate era noono wa wansi atandika afune omukisa ogwo. Omukulembeze w'eggwanga w'ekitiibwa pulezidenti
yensonga lwaki ssebo obululu obuwangula buli kulonda. Nkuba omulanga gwayo guno gugenda eri abakozi ba gavumenti wamu n'abakozi b'ebitongole bya gavumenti nti ebintu ebimu nga bino ebiri sensitive eby'abantu abangi. So bakubiriza mu byonna ebiriwo tweyongere okukuuma eddembe tubeere ba mirembe kubanga batukola bubi abantu bekkanyanya nti kooti tuli kumpi. Era mukulu w'eddirisa we yankubira essimu namugamba kimu nti ate mwagala mulwana tekale mulwane fe tulina peeni n'empapula tuzirina tujja batwala wali omutegeera obulungi n'asekera nga bwasese bwatyo. So okulwa obudde njagala kulokola obudde nga ebansumyeko ne baŋŋamba olukuŋŋaana luno lubadde suppose kubeera lwa ddakiika 30. Nzikiriza oba munzikirize mpite Pulezidenti wa Kawempe abeeko atulungamye ku kino nekiri mu nsonga eno epulesi wano olwaleero neyanza neyanze nange kanyongera okukkaatiriza nga atwala ebyokwerinda. Omukulu tabaako emirimu gy'akolerawo mu kiseera kino okutuusa nga bonna bekikwatako ba stakeholders ab'enjawulo bategeezeddwa. Nkyala Nanduddu n'olwekyo nkulagira okwogera kwange oba ekiragiro kyange ekiyise mu kamwa kuba tekiri written okuteekesa okukola nga eri house. Mukama abakuumi kateeka isebonye wetegegwe mukulu kagenzi lukandi alasisi yenze wetegegye twagenda kwogerako nawe yoga ntudde mu motoka paka waka navugana wanooni nentuuka mu kisenge neneggalirayo ninde siniyani ate onoyogera n'omukulu nga waliwo ebireekaana munnange waba wakaite dakiika zizo omukulu akoze eki akubye kati mukukuba nambuuza ebigambo byonna nemukubuulira nangamba owo bwekiriikiye mwana wange tugende maaso nokukola. Wabaddeyo wakaite ennaku nga 2 nga nakamala okwogera naye ebbaluwa yino nefuluma baluwa eno bagiwanikidde the proprietor omutandisi w'ekifo ekyo Mpeererwe Buwambo Road Kampala. Attention mwami Kigongo Keni na Kabale nesinge bagiteekako bagambye nti temporary recall of permit issued to plot 23 block 206 Mpeererwe Buwambo Road to operate temporary gazette. Mwami Engineer Julius Atangwasa Director Engineering Technical Services yagiwandiisa nekangizeko gyeteeka mu Luganda. Yamugambye nti mpandise ebbaluwa eno nga nkola reference ku pamiti gye twakuwa gye buvuddeko mu kampuni ya Kasuubo Equator Farm eyali ekuwa olukusa okuddukanya tax paaka mu terms and condition ndowooza amateeka n'obukwakkulizo bwe baali batadde mu ndagaano eyo. Ne bamugamba nti ekigendwa ky'ebbaluwa eno naawe kwe kutegeeza mu butongole nti temporary permit gye twali tukuwadde okuddukanya ekifo ekyo ogikomyewo obunnambiro oba embakirawo okutuusa nga tutozza olukiiko olulimu abonna bekikwatako tulabe nga ensonga tuzigonjoola. Nayongera n'agamba nti era kino kiddiridde guidance oba okuwabula okwakolebwa ofiisi ya RCC ow'e Kawempe mu bbaluwa gye yatuwandikira nga 13 Maachi nga ntulabula kuba nali maze obbalabula obutagenda mu maaso nga nteekateeka ya kukola ekyo okutuusa nga abantu bonna bekikwatako bategeezeddwa. N'afundikira nga mugamba n'olwekyo olagiddwa okuyimiriza emirimu gyonna
byobadde oteekateeka okukolera ku kifo ekyo okutuuka nga tukuddidde mu kiseera ekituufu. Tujja kutegeeza ddi enteekateeka bwe tunazikola okulaba nga twongera okutabaganya enjuyi zombi. N'agiriginya n'ateekako omukono gwe okugiriginya essanyu. Kati nze mumanja ki wange kwebaza Pulezidenti Museveni eyayise mu RCC we wakawenko n'amuwa ekiragiro olw'okutunuulira ensonga ezibadde awo nti Mwami Ken Kigongo ayagala okutwala omulimu gwa takisi mu Mperengo. Ekituufu azaakola ebyekiyayi kuba takisi ebbanga ddene, titwakola naye agulimenti yamitwala emiliyoni 3.5 bwakya Lumusinde n'azongeza nava ku miliyoni 3.5 n'agenda paka ku miliyoni 9 mu emitwalo 5, ekyaviiramu baddereeva okwegugunga n'ebitongole ebikuuma ddembe ne tumuviira ne tuva mu kifo kye. Katwewuunyiza ate n'akomawo nti azze asaba omulimu gwa takisi atandika okuguddukanya aleke ekifo ekibaddewo kiri bagazeetinga ekifo kye ng'ekigendererwa kye nga kyakubba batakisi. Ekyokubiri yaguddewo sako ng'agamba nti buli ddereeva wa takisi ali mu erya y'Emperengo alina okukola nga sente zigenda mu sako ye. So njaga kwebaza Pulezidenti yawulidde omulanga gwaffe oba omulanga gwange oluvannyuma lw'okumuwandiikira n'alagira RCC we okuba nti abanaku be abavuzi ba takisi babeere nga bafuna emirembe, nga basobola okuweerera abaana baabwe, babeere nga basobola okusasula ennyumba mwe basula, basobola okulabirira abaana bamaama baabwe ne bataata baabwe. So nkubira omulanga ab'ekitongole kya KCC okubeera abakakkamu bawuliriza abantu n'okutatambulira ku kigambo kya muntu omu, bajje ku gulawundi basobole okutegeera ebiri ku gulawundi.